Mu mwaka gwa 2017 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatongoza enkola ey'oggw'abasirimu mu ggwanga bwe gunaatuukira omwaka 2030. Eky'ennaku ng'ebula emyaka 6 gyokka omwaka gwa 2030 gutuuke, akakiiko akalwanyisa mukeenenya mu ggwanga ka Uganda Aids Commissiom kategeezezza ng'omuwendo gw'abaana bali wansi w'emyaka 15 abalina akawuka bwe gulinnya, nga ku bantu abakadde kamu n'emitwalo 4 abawangala ne mukeenenya, abaana emitwalo 8 be balina akawuka kano. Kadde kamu emitwalo 4, emitwalo 8 be baana abato, children below 15. Abakyala be basinga obungi mu abantu abalina akawuka ka mukeenenya, naye ekyewuunyisa abaami be basinga okufa ate, kubanga abakyala bajumbira nnyo okwekebeza ne batandika obujjanjabi. Akulira akakiiko kano Dr. Nelson Musooba agambye nti babadde bakyalwanyisa muwendo guno ate ne bakizuula nga n'abaana bazaalibwa ne mukeenenya bakyali ku kakaaga ekibongedde obwennyamivu. Omwaka oguwedde twafuna abaana 6 be bazaalibwa nga balina akawuka ka mukeenenya. Ate tukimanyi nti tulina enkola, tulina science esobozesa omukyala ne bw'aba alina akawuka n'omwami we okuzaala omwana nga talina kawuka. Okwogera bino bano babadde batuuza ssentebe omujja ow'ekitongole Dr. Ruth Ssenyonyi ng'onazze mu bigere bya Dr. Eddie Mukoyo abadde ssentebe okumala emyaka 6. Ye minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Babiri Emile Babalanda asabye abaddukanya akakiiko kano okutandika okugenda mu byalo batuuseyo enjiri y'okulwanyisa mukeenenya. Abasinga okubeera affected oba okulwala bali eri wansi, si wano Kampala wokka. Kale services ze zaali tukoze bulungi nnyo singa azitwala n'azitwalira ddala mu byalo. Ssentebe omujja Dr. Ruth Ssenyonyi agambye nti ng'ogyeko okubunyisa enjiri ku mukeenenya mu byalo wakyaliwo omulimu munene okusomesa abasajja ku bulwadde buno. Tulabye abasajja abafumba emyaka 5 nga bakwana abaana abato olwa ssente. N'olwekyo eyo area nayo nnene nnyo, n'endala area y'abaana nga bwe njogedde abaana abazaalibwa ebintu ebyo bisoboka okukolebwako. Omwaka oguwedde gwokka abantu emitwalo 5,112 be bazuulwamu akawuka ka mukeenenya yakitadde ekitongole mu kattu. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.